Yes, mukasi akatugya kuba twolekera ekyatuleseewo olunaku lw'olwaliro. Era nga tugya kuba tulekera kasema akagenda okubeera akasufu ennyo kama nagamba isola bayo boy video junior nga bulijjo. Ate nga tugya kuba tulekera kasema akagenda kubeera kapya. Nga batugamba nti Lions Gate bakutuusaako sema gye twolekedde olunaku lw'olwaliro. Era nga mukyongera kusaawa ekkaanye tusobole okugeza kuba nga tukanyonyoka. Mu kutandika kuno atugamba nti our most basic instinct is not for survival but for family. Ebiseera ebisinga tutoba ku lwa family. Kulw'abantu baffe nga baluga Miami, Florida gye tutandikidde. Gambye tulekedde action packed video gospel actions nga bulijjo. Kati mu kutandika waliwo nakyale yali mu kifo ekimu era bw'atyo n'ateekako ebitangawaaza. Kati bw'ateekako ebitangawaaza alina bwe yali alengera emmanga. Bwe yali alengera emmanga yalinga bono gamba nti bali basetiizeewo ka mini command center nga nabo balina bwe bakommunicatinga nabo. Buli akommunicatinga ne hitman number 1 hitman number 2 bagamba kirabika baali bamaze okumutegera mu bwe waali. Era bwe bati batandise okwapulekinga okuva mu nsonda ez'enjawulo. Baali basindiseeyo force y'abasajja bannamagye nangamba katuyingira munda. East room eri kiriya, neno kitchen eri kiriya, bedroom eri kiriya. Buli wamu wona bagenda okukeberawo ng'ate wali kiriya. Anti tali munnange kirabika eno yabadde set up. Kati agenda okuzza amaaso erudda yagamba sooka olindeko. Buli agenze okujjukira obagamba kirabika eno set up. Yagamba kimu gakki nkufunye birawo sabaawa baba setize up gwe badde basubira okujja ofunga naye n'atolooza bamufunye. Ono agenda omuyita aloka omuntu gwe badde basooka gwe badde basubira okufuna yoono kodnemu ayitibwa sombre. Bali bagenda omuyita aloka bamusekuliddewo. Kati nga tuzze erudda ekifaananyi kyabadde alina kibadde kya mwami ono nga kyebeka gwe abadde asinga ddala okwetaaga. Mwami ono alinamu obuzibu n'okuwulira kwe era ateekamu obunanka obumuyambako okusobola okugezaako okuwulira obulungi. Yabusaamu erudda olw'akato kali mu kibathitabu wano mpola mpola. Maliza okwesetinga bulungi nnyo. Yenna ajjudde enkovu eza buli kkala. Omutwe yamuyita taata. Yambuzeza enkovu wazijja kuba bad guys. Anti of course enkovu zaava kuba bad guys. Okay? Did Mama help you beat up the bad guys? Namugamba naye soko muli mama yakuyambako kuba bad guys nti ye. Right now, beating up the bad guys. Era kati gwe mulimu gwakola genda maaso nakukijjanya na kuba bad guys. That's why she cannot live with us. Yensonga lwaki tasobola kubeera naffe munnange. Okimanyi nti mbeerawo n'empulira nga musuwa. Muto yagamba. Beerawo ng'asubwa nnyina. What about Mama's tummy? Osobola okumbulira ku sitori y'olubuto lwa maama. Nyumizaaho olugero lw'olubuto lwa maama. Olugero olwagala nnyo kono mu butuufu lunyumira. Lisi ky'ekintu kye mbeera mulowoolezaako. Okay, approche. Yakagamba kale tewali tabu sooka osembere jangu wano. About the bad guys. Katumanyi kuyaba bad guys, In why that is. explosions, So when n'engeri gye byaffectingamu empulira ya taata nti ye. daddy down in her lap. So kati ebiseera ebisinga yateranga okujja mu magulu ga taata. So I could feel you move. N'anteeka ku lubuto nsobole okuwulira ng'otambula munda. Lwaki? You were sleeping there. Olw'ensonga munda wabeeranga weebase. You were asleep. Wabeeranga weebase ng'akoona ku lubuto. You used to do this. So kati yateranga kola bw'ati. N'akoona bw'ati. Maama we yateranga koona bw'atyo. So I could hear your heartbeat. Ekyo kyandeteranga okuwulira enkuba y'omutima gwo. Olaba, C'est bon? n'akwateko bo n'akanywegera. Sors du bain. Do you speak French? Simanyi oyogera Olufalansa gwe naawe. On sort du bain. Vous, français. Lwaki toyogera Lufalansa? Baakwateko ne bayitawo ne bajja erudda mu buliri. Katabanika akaagala okukamala. Era bwe batyo ne basobola mpola mpola. Njagala weekaanye. Mukwatako n'atandika omukoonako mpola mpola. Lekaleka naawe ate olagawa. Karoli abaali wanaagera okugira bw'ati n'agamba sokoleke. Yasooka n'asira omuto n'amuteeka erudda. Era bw'atyo n'amubika. Maliza okumubika. N'akwateko buno n'ayitawo n'asooka abuteeka erudda mu matu. Yabussa mu matu. N'ajjayo essimu n'ajja ku Spotify. N'anoonyako obuyimba.
bakakayimba mpola mpola babano bakayita Truly. Kali akayimba kano buli lwakakuba alina ekifaananyi kyafuna, era ekifaananyi kyafuna kibeera bwe kiti ng'ali ne nakyala kaali kasira kaabwe nga bagattibwa. Waaw, either kyatuukawo oba si kikati kyekifaananyi kyalina, nza okuba kyatuukawo omukyala yamukuba embaga oba si ki nga buli lwawulira akayimba ako kyekirowoozo ekimujjira nga nakyala amukubye embaga. Enkuba eri bweru etonnya namutikwa kawuliriza, era ebiseera ebisinga buli lwabula otulo ke kantu kassaako n'awuliriza. Ne ku sayirisa eno ewali nakyala twamulabye mukazi wa ttabbo kamala akuba sabbaawe eziteekanika, naye amanyi okassaako n'awuliriza n'atwala obudde bw'empolampola. Baabano kwata omugemera wano n'asooka agutereeza kakedenkera waalo lwoli yajja n'omuto kusembera mpolampola. N'agamba oba osala ekkuba otunula yonna ku ddyo ne ku kkono tomala gasala busazi, owulira oseegera tomala gakikola, tomala gatambula butambuzi, otunula omagamaga n'otunula ku ddyo ne ku kkono. Kati alina emmotoka gy'alengedde ekutte ekkuba okugwerayo agenda ojjira bw'ati gw'oli musiru naawe oli omusiru sebe yali amukubye ebyuma weegire gasi afaako awafu taata oyo katofaali bannange gwe nagamba ntya anti otera obyogera ng'ovuga kono mbyogera naye abaana tebateekeddwa kubanga bampulira anti obigamba bali abasiru abalala bakukiisa emmotoka bw'ovuma bakatofaali kanange gwe madde nvuma katofaali. Tugenda kwetaaga disclosure fee kwegamba kabeera ka kyaji tutera okukagamba abaclient kono sokolekera wama gyatugenda oyogera Olufalansa nti ye kati mutabani we n'ayitamu awo mpolampola alina byabadde azise okwasaganya mbu beetaaga disclosure fee to n'asigala ye ng'atambulatambulamu awo baze kusayirya banka yamugamba tofaayo kandabe kiki n'amaaso obudogeza kugatiragatira kakasente ebito ebitambula ngenda biprocesinga mu ngeri magezi nakyabwe kamugamba erabika eno yeyeringa eyokusatu omwezi guno. Kumbe mu banka ziba teziribusa mulimu abaali bayingiddemu baali baze baali banyaguluzi bana eno fucking robbery ngenda basa emikono gya mu 10 tusobola ogira bati wabawaase guko basi tugenda basekula ebyasi niyagamba mutabani we gwe jangu yayita mutabani we n'amugamba jangu abayaaye bafuuse abayaaye ono mutabani wange olina sekendi sintono gwe katofaali kono mutabani wange muleka gye nze sina buzibu jasi njagala mutabani wange ogamba ono yesi ngamba oyo mutabani wange ajje bw'oba ogamba ono nti mutabani wo then kirwadde sebo kyasoose omudumu gw'emmundu ne kiguteeka ku ono akatone kagamba tufudde katonda wa taata sebo kikyusiza omudumu gw'emmundu kigutadde ngenda kusaba obika amaaso g'ompozi go gasyeko n'amatu yakimanya sebeka tubagenda kuwulira ate rodi alabika si wa bulijjo yakwata bukwasi matu n'asooka jjamu buno bu aid obumuyambako okuwulira bw'amala obujjamu kiba kitegeeza nti aba yejjeeko surroundings zonna zonna aba takyawulira kati aba alina kubeera ng'ali focus ku kyayagala kukola aba takyalina kimu distractinga mu mutwe kati aba ayagala focusingako ekyo kyayagala adduka bulala asekula